me I don't blame the president. Ndikuteesa yagamba olaliba kuteesa nti tetulina bakalia diplomats. Lwaki? The celebrated career diplomat you have is Ayebale naye mumulwanyisa. Adonia yava mu mawulire. Adonia yomu mabadabu akapapula ke bakayita marketplace. Adonia Ayebale bamutwala ke kololo bamuttireyo. Ekololo kisawe kololo was saved by Muhwezi mukodumiwe. Jim Muhwezi ngakubye story mu marketplace. Jim Muhwezi mukodumiwe wa Ayebale yamuyamba to rescue him. He would be dead by now. Lwaki babakubira kololo lwaki babakubira nga kololo walone munna mawulire owangoyogedde mugundu go batwale kololo yatandika marketplace bamwitanga ni musajja bamuje mu coffee marketing board ne bamugoba mukeezuka n'amugobamu. President yawa directive titeri head minister yenna atambula bwero nga tali cleared by the prime minister. At that time Wadeba was the prime minister. George Cosmas keezuka nagenda mu coffee marketing board nagamba Kakwana amugulire ya ticket. Kakwano n'agaana. Go to the prime minister as the directive of the president stands. Keezuka n'awandiika ebbaluwa nagiweereza wa prime minister anti banamuddamu nti olugendo luserina kyerutuyamba. Keezuka n'akwata ebbaluwa ya prime minister nagiwandiikamu nti whether like or not I will go. Response prime minister ganti olugendo government inawe lufuniramu onamuga nti nga lwekyafiira ogenda kakati gomanye sa Keezuka tulabye abantu wano for you were young. Keezuka but he was humiliated. Bamuga yabbye omutwalo gwa $1. Namuga nti ekugenda nagoba Kakwano bwagoba Kakwano Musiyambi Museveni naita Keezuka, you have no powers to sack the director because is implementing. That was Museveni of that time. Kakati Keezuka naga nange sijja namugubye kyawedde. Museveni yagamba I know Keezuka is egoistic. Twasomanga ku ssomero nga yayina engatto yekka nga ina egeyo. But what did Museveni do? He told Gondi Kategaya, you go to parliament and state in the presence of Keezuka that he has no powers to sack Kakwano. Tell him minister ina buyinza ngoba Keezuka yali minister ki yali mu trade kakati Keezuka bamutwalako ne mwenaki anti yali gundi yakuya Uganda Commercial Bank n'atega ssente ekabale mu branch etaliyo branch ekabale abayekera ne bazitwala naye oboteti yamugoba he couldn't suspect Keezuka asobola okikola mulira muli abanyankole bagamba nti kasobbe tooke ng'oweesa omwana n'omwana abba byebakola Museveni bino byeyakolanga banne. Keezuka nga gundi manager wa Uganda Commercial Bank yakwata ssente nnyingi ennyo naziweereza ekabale mu branch abayekera ne bazitwala. Kakati namanya nti kino kintu nange konte nagabana ku nsolo nainako contribution. Yes. Kakwano eventually was sacked. Keezuka yagaana yamugoba tiyedda Kakwano nakola. Did Kategaye come to parliament? Not stating? Kategaye yajja in the presence naye Kakwano yagenda kola olupapulo marketplace. Yes. Kakati go bogamba why have I defeated these mafias? Miaka 8 protracted war and it will not end. They have to pay me my compensation. Toyagala kusasula. Anjagala abayina okumusasula ssente. Toyagala Tamale. Yes, 2 days ago, 3 days ago, mwezi sirimba. Ye mwenda yabaga nti agumajini genina. Era abantu bagamba naye mwenda mukwano gwo abantu bagamba mbunene jini eri nfaanana ewaka
mu maka gange gonna mbeera ku radio nga wano ng'ekajja anti gwe wakyogera Kimbugwe mukwano gwe Omulangira Kimbugwe ana gamba omusirikale gwe baali bagambye anzite bakyusa omusirikale wange ne bamuleeta anzite yefuula atantegedde ekiro banti mbeera bwe anti Prince Kimbugwe kati bw'obeera amanyi okumpeereza message n'omusirikale awo ye mutuufu nemubuulira nti olaba bano ku byuma balaba mbakutte bakugambye onzite bakuwe miliyoni 10 naye olumala okukutta naawe bakutta evidence eyajja okukutta gwewalaga nemugamba ku makya nti oyo ani ali mu ddiiro nti yeggwe alaba ekinigeria nti ate ayogera naawe nti yagana na Kinigeria ku TV nemugamba gwalabiko omwana wange ayingidde mu nyumba muno nti kati oyo ali mu ddiiro yani nti yeggwe ate ayogera naawe yeggwe kati kubako omwesasi oli akkube kati ye mwenda akanti majini nabatunuulira jjo basooka ne bapaakinga emmotoka ne bagoba mu drive mwenda ne munne n'amugamba nti omanyi ne banaakunyigiriza batya tovaamu tetuyinza kukkiriza Muhoozi kuvuka ggwanga mbalaba baava awo baalaga wa Muhoozi mwenda bamusanga ye wa Muhoozi ono munne najja kati tuyambe omusajja atukuba lwakubeera ggwe Muhoozi n'abagamba simulabangako ate ze nnimba babuuze mbambalaba Muhoozi yabagamba simulabangako omusajja ayogera bibye sina na 10 kye nali muwadde which is true nze mpulira ntalo zammwe abakubira sente abakubira bye mwamukola mpulira muyombera sente zammwe Muhoozi akukomeko ne bamugamba sente zo bwe tuzireeta wano n'azimuwa tyateze mumanyi okujjako nga nfunye muntu nange gwe mmanyi naye musajja simulabangako tekyabaddeyo saabalabye asabalabye kati yafere Muhoozi tamanyi nti bagenze ewuwe nabalabye naye nga bava mu meeting. That's why temusobola basajja bano bo bakola ki tebalina kye bakola okujja kukubeera anti bo bagezi buli nnaku kulodeemukyane bamagezi ge balowooza kukola bukozi nkwe nti bali abasajja balinga ba stock exchange balina ekibiina kyabwe mafia fellowship bakita fellowship wirooza kyabalokole kyababbi nabagamba nakugamba nenkugamba nti fire is going to be directed to Muhoozi kubanga bo omugabe waabwe gwe baali balowooza okufuga eggwanga omusango gwa Uganda gwamukwatirayo the undismissed the organic case tibajagula bali julo bajigule ndi bajigula milioni za $3 egulika eri ne bajijjawo abazungu bakulya era bakozesa sente nyingi kati balina lobby group nembaga ndi bilioni za stories musanga mu mawulire bazikudde emirambo egende bakoze eki they wanted a bill in parliament cabinet ku mande yali egenda kutuula ku bill niyo lwaki ndaga nina more pressing important issues not this bill eya organize tumwebaze nava mu cabinet nasinkana banenga simulaba tumwebaze yasinkana abasajja bave ku bantu Tamale sagana kwatula amanya gaabwe tumwebaze yasinkana abasajja amanya gaabwe sigagala Serena nembalaba ku Serena nga bavuze ka pichipichezi ne batuuka ekajjansi ne boogera ne Oswe kajjansi ne mmanya bye bayogedde baabulira gindi baabulira bwe bajja ne bayingira mu nyumba y'omuntu tumwebaze yaga nti ani yayogedde bwe tumwebaze ayina kazini we akulira polisi yekatu namukubira essimu mu information byonna mbiraba zi mashini z'amaanyi nnyo okolerani mashini z'amaanyi okolerani kakati nkubulira ne gandi covid tumuwonye lwa nsonga egi nnyo covid tumuwonye twamanya wakwatira yes era nabaga nti covid yajja kutta abantu bangi. One, if you are doing an economic exam mu university nosanga 1+1 okibuuka omugezi kuba you don't expect this question to appear at the university obuuka kibuuke nembaga nti okunaaba mu ngalo abazungu bana tebanaaba ne Queen ne kamukwata ne Prince Charles nani butanaaba prime minister ekitegeeza what something simple you cannot defeat it
kuba provision za covid kakati yo coronavirus ono mpaka ipamondeze coronavirus omusajja yamukola na zero ba magola inapo gonde factory yakola fa American market ya matuka wajirabyeko president yabadde kiria gonde tax clearance yamanyi importance yayo. Biden noyo musajja tukise ko the start to talk about this Ugandan factory. Uganda is not highlighted. Boba agala dagala kugula bweru enugundi factory eri wano mu East Africa Central and South yakole dagala ya sirim alleviating eri mu Uganda kulita chemicals. How many times have you seen members of parliament visiting it? How funded is it? Sichibagala chibulaba akataba kankano kalaba akapya kana wandis te how mafias ana mayini Museveni's policies. Museveni ye musajja jagenda mu byafaayo nga nkuluma nga ina ideas ennungi ezitakoze mu ggwanga lye. Kagalize mbagamba look today sigenda kusoma katabo konna olw'ensonga nti nayagadde bakikole kiggweyo ekinigeria kyabwe. As you celebrate Rumu, do you know that in 1983 UNLF soldiers raided the church in Makulubita during a service? Never kuba abantu amasasi 1983. Yes. Has then Adam celebrated this? The soldiers raided the church in the service and they killed 10 worshippers, including the chief priest. Has then Adam celebrated it in Makulubita? Before you go to Arua, to Acholi, to celebrate Rumu. In a country where one time the soldiers raided Namugongo, bagende Namugongo ne balumba ebiggo byonna ekyabakatuliki ekyabasiramu ne bookeramu embizi kyebakubira bazira ekyabakristaayo bakwata abawala bonna abasoma obwawule ne batta n'omwawule bazira ne bamuteeka mu lyato ly'omwenge naleka omukazi nga bwa lubuto. You celebrate Rumu? Rumu tali worth ku celebrating. Andi kinkubuulira ti Abaganda baga nti amazzi tegaasa kyago. A papyrus would be the strongest tree, but water does not help. It's relative. Olugero luteeka ku mbeera ya mbeera NRM mute celebrating byayo. Rumu was killed by Idi Amin. Mu 2015 government ya NRM bwe yasalawo ne gazeti ng'ona kono lubere public. Why wasn't it? Who would celebrate Rumu? It would be Obote. Kubanga, what you want to say, you want to highlight Obote's atrocities over the two, Obote and Museveni, who would celebrate Rumu. Kwa nti Rumu yalibadde Obote? Yes. Museveni celebrating ngani? Ababi. By the time Bafather Karamula. Kubanga lwaki nti failure to highlight. Why do we keep monument? To when the Catholic Church Vatican realized that Amin was going to topple the government in 71, turned the country into an Islamic state, Papa yaje na Mugongo nateekawo monument. Papa ya 69. Yes. Whether you want it or not, this is a Christian country. Kyekireta Papa Paul omukaaga. Yes. Nkaaga mwenda. Yes. 2 years later. Yes. Obote ne bamuggyako. This is a Christian country. Nabagamba ti oyo musi yeyita mulokole. Naye yali agobye abalokole aboogerera ku nguudo. Abalokole aboogerera ku nguudo bayamba. Whoever wants to turn this country into something else, it is bano webali. Lwaki golowooza nti Gonde, Mapera House, Church House, Fahad Building biri ku Kampala Road. Fahad y'abasiraamu, Mapera kyaba Katoliki, Church House, Kibimba ice cream, Bimbo, 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 and Mandela National Stadium biri ku luguudo lwerumu olw'ejjinja. Chinese influence. Ekibimba rice scheme gyobadde oyogerako. As you enter Uganda, you will see that the Chinese are here.
omuntu yenna ataasoma propaganda nga teyasoma logic, tamanyi political science, tamanyi psychology, tasobola kufuga. You don't understand these things. Mumuloze byakuzanya. Amini yagamba tubeera tutya mu ggwanga ng'obusiraamu bwe bwasooka 1848. Wona muzimbe wa Katuliki bingwa, muzimbe wa Bakristaayo bingwa, naye naakola Kampala mukadde. Our presence si muzikiti gw'ekibuli. Ogwo tekute abo baali tebamanyi. Era Amini yafuna intelligence. Kampala mukadde bagenda emosi batudde bagifuule ebbaala. Yagamba muzimbeko omunaala gukyame. You make sure that he has omunaala to turn it. Ani yali agugyewo? Kakati mwe bwe muba temumanyi kweyambisa monuments zammwe. Minister of Tourism and Antiquities. Antiquity kitegeeza ki? Nti ekisaawe ky'e Nakivubo n'ekisaawe ky'e Wankulukuku, these are second war memorial antiquities. Oyo mutaani wange akizimbye ekisaawe kyemwali mulowooza talina sente, omwana mwavu, omwana ki, nemukirwanyisa. Baleeta Abachina aboogera Oluganda n'Olunyankole ne babakolera lipooti. Namboole ye mumugyewo. Better build another one. Mukula n'agenda n'ateega. Ne bateekawo ne premier buses. Why? With the sitting tenants. Kajala n'ateekawo 3 billion. Facelifting Namboole agitunde. Amawulire gaabwe ne bagahayalinga. Waterloo-Giti Namboole. Bakubaka n'obwekati akasaawe. Namboole is sitting on 2 square mile land. Ayina ekyapa mumanya alekanga akibbanga ne mubuulya abantu bamwasa omutwe. Batuuka ku Nakivubo ne bagamba Nakivubo ye bamutunde bamukolemu plot. Nimbabuuza antiquity mugimanyi. Antiquity cannot change. Kiki ekyaffe kye tusaamu ekitiibwa? Second World War memorial. Why? The British borrowed money in Uganda, 400,000 pounds during the war. Ne bagigulamu emmeri a warship called Uganda. It even saw service in the Falkland War against Argentina. Uganda. Uganda ewola Bungereza. Uganda ewola Bungereza during the second war. Emitwalo 4 $. Ne bagenda Mmengo ne beewolayo pound emitwalo 10. Kakati mu kutusasula Uganda bagiwa kisaawe ky'e Nakivubo. Ab'Emmengo ne babawa Wankulukuku. Ne bagatutayiza tutya omupiira nga Kabaka okuzimba olubiri zaali sente za Wankulukuku. Bazibbe. Okuzimba olubiri? Sente za Wankulukuku zitya? The money was diverted from Wankulukuku. Sente zaali za kuzimba Wankulukuku. Kakati notulyanga mu Kampala. Queen memorial gye bamuzimbira sawa ya Queen. Queen's Way. Mu Kampala mulimu sawa mmeka? Va ku Jinja Road. Airtel. Jangu wano. Mufe wetwabirira mu myaka gi-8 7. Baleetanga omuzungu n'akanika essaawa ya Queen. Ewandegeya sawa. Kati mu Kampala bali mu Kampala tebategeera. Mu Kampala bakwata atunda essaawa n'azikanika. Naye nga bali abazungu bateekawo essaawa. Time. N'obalabe engala zisejjembe. Ezo sejjembe zennyini. Tulitereera. Ati kyenkubuulira. Tulitereera. Minister of Information. Tulitereera. And National Guide. To guide what? Tulitereera. Ajagala oleete bali omunsi. Noono omukyalo omulala. Omubuuze. Omukyalo omulala yaani. Mu constitution munne bwe bali mu ministry. Mu constitution ya Uganda mulimu national objectives azogerere wano. Because to guide the society, you must understand national guidance. The America must be a superpower. America must be in the driving seat. America must be an international policeman. Chivola baba America ku dola yabwe kuliko pyramid. Si yabwe yaba Misiri. Whoever rules America, governs America, must add a layer. Ku pyramid yeyo. Pyramid yabwe. Pyramid ya Misiri. Lwaki eri ku dola yabwe. Kakati today, as you are celebrating it, bali bagezi. Ti abamaze okutula mu meeting ne bagamba
okufa n'obutanyagwa muwozi tayinza kufuuka ggwanga tiye naye tulina omuleeterayo naye abeere sanctioned nga ffe era kyokola monitor yakuba mpuuga let the Americans walk the talk but I want to know okumanya muli basiru Tamale tovuma bwotyo wobuwe analysis omusomesa bwakutera verepo abavumye ekitawo nti mwavu oyinza okubanga basasula school fees naye akuteeko nti very poor ngalimaka tavuma kitaawo school fees mwasasula naye oli very poor tategeeza poverty yawaka nti wakati bane kibali omutwe gwo gumusiru gubaga nti banka raputi kitegeeza nti olina sente mu banka yes kaganize nkugamba nti bano bannamu babasinza amagezi we are going to celebrate Luwumu Day. Let us build nti human rights violation is amaanyi tuyaliro kirabanga kyabadde kino okuvaayo you're celebrating Luwumu mwabayina n'omwana eyakuzibwa enkima that one has been forgotten mmwe abayina history as we celebrate the Luwumu Day are we talking about a religious leader who is languishing in prison olwaleero tetumulina naye kibisoboka Zimba yagambye torture no you would celebrate today we are celebrating Luwumu who was killed by government. We had a government that could not even spare religious leaders. Kazimba Ayogedde today you are talking about only two people. You are talking about only two people. Kumweje Kasese ne Kakwenzi Simi Kakwenzi Maseruka Bwana Mirundi bwaba mwana owange gumwakuba ne mujjamu amanyo n'amala emyezi mukaga ng'alira mukapi aye esajja ne livaayo ne liga nti nze namukubye benyundo tuleeta bya busiru wange bakubuuza nti okole ki kubanga anti propaganda akuteekamu embeera nti you see is only in Uganda that NRM has failed to take advantage of the past. You must compare the past. Nabagamba ti omukazi bwafumbira omusajja omutamivu nga amukuba n'afumbira omutamivu nga yetamukuba naye afuka mu ntebe. The two batamivu are different. Is it a drizzle or a storm? If I'm analyzing the human rights levels of Uganda, the other day bajja abantu e Nalufeenya ne babaleeta mu kooti nga bali tortured. Was Muhozi there? Muhozi yali head we Nalufeenya. Muhozi was the Minister of Security. Kati Rwanda Muhozi is a genocide. Even the word we adopted the word in English genociders. The Israelis used Zionism. Bagenda ku resources Zion ne baddayo ewaabwe. But Holocaust is area yokoza mukozesaaji. Having gone through afe bituweddeko ulitwalinga mu bitwalo anatwalinga mu buwanga bwero antiquities tebakola ati baliwa bali guided Ministry of Information Fact. Who should guide them? Ogamba otya bali munsi ya namuganja kukubira akatambi otye n'okudda mu State House. Bayumus were the people who were implicating Museveni in Nebanda's murder. That's why I tell Banyankole, Tikile, you would even be scared. When Museveni looks at Tibia, Bayumus, what does he remember? May have the minister, so information you have the minister housing at that time. Never 2014 kera bira mugambi you fall to me, you poisoned me, I'm leaving you next kakati naffe kivola banga tukozesa bino ebya Matazi Day tukozesa baluwumu kati anti kyenkubuulira nti Luwumu ate kambabuulire leti wana omanyi bano bali ba sente buli kintu kyonna bakiryamu sente kulya sente kujooga abantu obusuma n'obujozi bwe bubasudde busuma okujooga abantu without consulting so what should one do kakati kankubuulire ogundi ngenda bawandikira akatabo ku Luwumu. Why was Luwumu killed? Binaisa told us at the Constitutional Square we used to send letters to people claiming that they were giving rebels assistance, guerrillas in Tanzania. Amini nateeka kuba post office yaliwo
bakuwandikidde baluwa nti webala obuyambi bwe batuwadde. Amini atta abantu. Amini was sabotaged economically. Emmwanyi twazikuula. Ewaffe bakuula emmwanyi. Why are you talking about replanting coffee? Nga one of the achievements of NAD is coffee planting. The coffee was uprooted. Amagendo negafuuka amagendo. Rwanda was kwota batuwanga kwota nga Kenya ne Rwanda batunda emmwanyi ezibabbye wano kase. Amini was sabotaged. Kakati Amini Maria Mungu ne Kasimobola batuula. They had received the information. Tibasimagolinze ebyokulwanyisa babireese mu Uganda. Amini n'abagamba nti owe abakulisaayo abo sibeesiga naye ono omukatuliki ono tabiriimu. They were going to be killed, the boss. After that meeting, Amini protested against the cardinal. Naga nti yono simuwakanira, abakulisaayo sibawakanira. Kakati Kasimobola drove his vehicle, went to Natet, picked a person, entered the cardinal's palace. Namugamba, you are traveling to Rome, don't go. Era olupapula lw'amawulire ndulina olw'abakatuliki. Kalinaali aguddemu ekisujja takyagenze. Okitegedde? When those who were inciting Amin went back and wrote a document, owanakibawe. Owana olunaku lwe yayogera ne Museveni ku mukolo bamugoberawo mu UBC. Naye kakati UBC ababaka ba parliament bwe bagenzeeyo Kaheru media guru media firia kati Kaheru mwana tumwebaze nibasula UBC abantu bochawa tamana yazimba at one time yali Uganda Broadcasting Service that could be picked in America, Europe and Latin America. Jamusudde kati nimujisula mmwe owana kyamugobye ne bakola recommendation baleeta omuvubuka professor Mwesige n'abakola recommendations how to improve. When in 1954 Governor Cohen was commissioning Radio Uganda, he said a government without a radio station is comparable to a dumb politician who thinks that he can win a democratically organized election. Amini yakola UBC bano be bagisudde tumwebaze ye kitawa tumwebaze abanja sente nyingi buli mwebaze tomwagala bwagazi Tamale mu UBC buli wamu wonna tumwebaze tomwagala bwagazi olaba omubanja n'eby'edda let us audit wano baali batudde mu government printers badidde oyo magezi the opposite of magezi waliwo omwana nga bamwita Bright yafuna myenda myereere agambye tukubise stamp ku bigundi weziri sente bazimubbako bamala zimubbako ne bagamba nti kakati mache let us incite the government against ababaddewo ne banoonya mbulaba buuza yani oyo mukyali yali mu president's office estambayo mbula kubuuza gundi ono omusoga waali omusoga yadduka omusoga aliwo yali akulira government printers muwanguzi is another one. Tomanyi nti bano bamala okubba sente za stamps nga tebaagala babategeere. They incited the government ne bakwata abo. Waliwo gwe bayita Professor Gundi, Professor bamuyitaani abadde akulira government printers ne sente bazimusangako ku ssimu Davis ne bamuyoola. Gundi mbayo ne bamuyoola olwo mbaye yafiira omwana we mu campaign ne mutamuwana mulimu. How can punish twice? Ye member wa parliament abali bamaze okutegeera nti mbayo tugenda mukwata tumaze okubba sente za government. That's what they do. They preempt. Yibula mafia mute mugisobola njikubye bwomu nenjijjawo nze tebansobola. I've worked nze na course of resistance. I've fought for 8 years and I have course resistance course for fight for another 10 years. I'm 63 nkyayagala ki? What do I want? Kati wononera balala Anti nkyayagala ki? Tosobola kunjooga gusasula sente afene muwozi yabagambye nze mpulye mulwanyi ya 5 billion ne bamugamba sebo tuzireete oziteeka wano nazimuwa nagati mumanyi andi kizitutamanyi tugende tambula bwe tutuseeko zaake nani tamonga byazaake bibiriyoso nkugamba nti luumu celebrations bano bo bazikoleddemu
lwe bakuleetedde only 2 people owekasese n'owaawa. Is that an improvement? Omusajja yali omukyafu bwebanga esaati yenjeru kati erimu amabala 2 you celebrate oyinza okuba n'omwana nga subject zonna azigwa but when onyinabyo omugamba nti at least zikole. Kiteebwa Churchill yamugamba nti Churchill ogudde ebigezo byonna naye ennyamba oyingira amagi wakiri ebyamagi obiyite kakati gwe as you celebrate lubumu mwabeena ali mu celebrating ngaki kuba nkugambye nti owana abanoonyeza akatabo bakayita obotezi w'okulayi twacholis and language kekattisa lumu owana akalina. I have the book. Ani akawandiika? It was authored by a former minister who is still alive and he will put it in his handwriting. The man how did he incited Amin against Rome is still alive. Akatabo kekanyiza Amin. The man who staged a fake accident Masoga Imperial Hotel kweri kona eriri is called the Serwo, was a police officer is still alive. The man, the police pathologist who deceived the public that the man had died in an accident trying to grab the driver is still around. Tamale. Because we are talking about 45 years. We are talking about 45 years. Traffic. Tomanyi. Tugera ku myaka 5 gise. Say faking akabenje. Seru. Police pathologist aliyo. The minister who wrote that document in his handwriting. Ngane handwriting yenjina. So the document yenjina. Did Amin kill Rome? He was incited. Uno ba mugambo owekerezia to ali international. One of the reasons why this man was elevated to cardinal to make a cardinal in a passport bill is a minister in the Vatican government. Two n'abakabaka ekaba abatisanga nti omulangira w'ekerezia mulangira obwakabaka obw'omuggulu to protect the Catholic priests against kabaka yekka violence. Abakabaka ekaba ali baddiini ki? Bakristaayo. Nabo babiteekangamu. Lwaki omulangira w'ekerezia mu Uganda kyajja ekitya okumuyita omulangira w'ekerezia? That phrase came from where? Ngabo balina engombe egamba nti Bikira Maria nyina kerezia oba nnyaffe nyina kerezia. Tolaba ekyo ekifaananyi kya Virgin Mary ekiri e Rubaga bajja okusanyawo ekerezia Muteesa yalagira bakwata kibisupu okimanyi ekyo nakuwa akatabo kange the divine curse. Ekereziya bwe yali etandikibwa mu Africa ne Latin America yakwasibwa Bikira Maria. Whenever the Catholic Church is in danger, they invoke the Virgin Mary. Kuba Virgin Mary muntu ali muggulu. Ye ali human being yagenda muggulu nga mulamu. Bikira Maria alinya muggulu. Bikira Maria tumusanyukire. Bumugamba. So cardinal bamu elevating kwenkanankana na maanyi goli. Kyogamba nti by'okuta luwumu byalimu n'olutalo kusaidi endala y'ekinaddiini. Bali sikinga abayeekera. Let us provoke him and see. Ne Museveni bye bamukola nti today nze kyemba kubira omuntu ogwo kakati nawandika katabo osudiru nga tuva ku mpoko mbagamba nti banka ya sudiru bagitidde bwerere 5 years nakawandika 17 koti yala mudetya nimbaga nti ekigobeza lukuwago mu gundi to protect the organic case. Museveni wanted to start the Rubawa hospital ne bagiremesa monitor yagikomezaawo. The woman who failed to construct the Rubawa hospital bamuwadde omulimu omulala okusufula emmwanyi. Monitor does not tell you nti is the woman who failed even guaranteed the parliament guaranteed his loan her loan si yalemwa kakati bakugamba bangendi wava muno yabawandiiseko ekitabo kibi nnyo ti yabayamba n'akuuma ne maama wa president wali kye baamuwa Sembole ebyo bigudde kati bakutte ebyakitaka. Why? Bagenda kutunda byakitaka. Museveni da as long as Museveni helps foreigners not the local investors. Katambulanga katulututu bwe kati nzemba bakubira nzemba sokola bana abasajja nzemba sokola omusense kokati okuva kwenda balabye ejogo liryo nanyini bujozi kajiri
has humbled himself and gone to Muhozi to plead for him to talk to me. I dance in my sitting room. I only smoke a cigarette when I'm extremely happy. Muhozi yabagambye aleka nkubuli tuve kompo ebyuma byange biraba tuve kompo obudde butuliseko mwenda bagende wasale nga bagala muyingiza business ya organize oba salani yali amubulidde abaserikale basale bawanika mwenda empale nomubacha mwepi kakati mwenda bwe yavaayo nagenda kweni bios nagula morning breeze na basale era gurupu yemu yava kuninjanga hotel negende wa Muhozi emulimbe mbuba atunda bifudde mutunda bifudde abafa abasinga China n'abantu baliwa Muhozi yafuluma bufuluma nagati ndabalabiye wa Muhozi n'abagamba nze omusajja which is true kyenjagala ku mwenda yakuyiga mwenda mukwano gwo kuki akumanyi muli ba mukwano ko ojja nokono kati mwenda namusonyiye ndandi ze gambi nze mukwano gwo abana abo bageze mwenda mukwano gwange kakati Gondi Archbishop Anglican Church tuve kompo he was talking about torture kazimba kirade bigera kuchobosa njayo torture when he was celebrating the killing of the head of the Anglican Church and you are now talking about torture, you should praise the government. Things have changed. You would say this government has not learned. When you killed the Romo, the government, we are having the Archbishop of Kampala in the Anglican Church who is languishing in the prison. Byalwete bikyuseko Ne torture kati kazimba kisanyukire kwa kazimba munonyi praise tikati omulwadde ali ako kati ayogera kati aliko organizing abagenda omula